Waalaikum warahmatullah. Amikadamu agamba otya tetubulanganya kiseera ndaba kawanvuyemako okuva olina semba okuwuliza naye kansobire nti oli bulungi nti mukama nkyakuumi tusiima newankubadde mukama yatonanga tusiima ekitono naye at least tugezaako okubeera nga tusiima ebimu ku ebyo byotuyambako ne bannange bwe tuli mu kintu kino eky'obwakadaama mukama nsaba akusasule kyongera okwogerako nnyinza okulandagga nyinza okuwambuwamukko naye nga kiva ku ki ebibaddewo emabegako awo ennaku eziyise suubira nti kino ekirowoozo nandyagadde okukyogerako ne bannange ne bakadaamu bannange nga eddoboozi at least nga ndiisa ku ggwe kuba eryo liyinza okutambula mangu okusinga eryange naye nga mu kyo okutwalizaamu omuto omukulu nga ffe bakadaama ndaba nga ge tukaaba ge bagamba nti omalaga mu bulago tolifiibwako wabula okubeera nga osigaza embeera bbiri okuyimirirawo ku lulwo oluvannyuma lwa mukama tweyambe nga ffe kinnombo buli omu waali weeyambe nga gwe lwaki njogera enkozesa bwe lwaki njogera bwentyo oba nkozesa enjogera bwentyo ennaku eziyise enkolagana oba contract gye twasayininga oba abakulembeze baffe abakiikirira ffe bakadaamu ministry gye yasayininga wakati w'abannayuganda n'abawaarabu okubeera nga abaana bakkirizibwa okujja okukola mu mawanga gaabwe eggwaawo kitegeeza mu kyo nti yalina obuddizibwa obujja naye nga bwe ŋŋambye ntumaze ebbanga twogera ku mbeera ey'okwongezebwa omusaala tujoogeddeko kinyinza okugamba naye munnange akaseera ekatusenga enkolagana eweddewo buli omu yabadde n'essuubi nti osanga binaatangazibwamu n'omusaala gunaatangazibwamu wabula bo baawulidde ng'obulumi obwaffe oba ekyo kye basobola okutuyamba oluvannyuma lw'okuzza obujja enkolagana ekyo kyo tubeebaza kuba sanga akakisa tukyatubadde essuubi abamu lyakerewa naye kati lizizza bujja ekyo kyo beebale tubeebaza kubanga at least baakiteddeko omukono naye mu kyo bo baalowoozezza bwe batudde ku mmeeza zaabwe ezassaako ne bannaabwe okubeera nga boogera ku nsonga zaffe omuwalabu z'abakyusizaamu okunyweza enkolagana yaabwe n'abannayuganda oba abatukukiikirira nze kinninga omuntu kye nnawuliddemu nti kubeera nga batuteerawo apps kuba bangi era abadde bemulugunya abagenda ku embasy kuba mulimu wabadde ensonga awo ez'okuzza passport obujja abaalina eza green baziveko badde kuza blue eza east africa kati nga weetaagibwawo enkola oli okubeera ng'asobola okuzza obujja passport yo nga tekimwetaagisiza kusaba kudda uganda aye naafuna passport kati abamu nga beemulugunya nti batuuka ku embasy za uganda ne batuuka nga bannansi baabwe oba baddugavu bannaabwe si be batambuza ofiisi ezo wabula zikwasaganyizibwa bantu b'amawanga malala kugeza nga abafiripayini oba abawalabu so nga bo abamu bakitwala nti banyigirizibwa mu kyo yes batuufu nti osuubira okusangayo omuntu oyo gwe munaakwasaganya mu lulimi okulaba nga akwasaganya ensonga ze kati baagenza okulaba munnange mu byonna bye twetaaga amaziga ge tukaabye obulumi bwe tuyiseemu n'ekinajjaawo embeera ey'okubeera mwana anyigiriziddwa omusaala gumuteemeddwa gukoze eki nti baabalaase nze nakuyisa kubalaata tuteekewo enkola za app omwana kwanaayita ayasanga okunyigirizibwa okusomozebwa okutulugunyizibwa kwanaayita okulaba nga ssaayo ensonga ye etuuke mu ministry oba egende eri ofiisi eyamuleeta kagamba bo baalabye nga bewetaavu bwe tukola ki bwe tukaabira bulijjo ye solution gye beetaaga okubeera nga gye basooka otunulamu mujjo si nfubye nnyo okulaba nga nnoonyereza posts ezo bwezityo amawulire nziremu ga interpretinga mu mbeera gyesuubira nti oba nina ka statement kasaawulidde mpulire nti oba waliwo anaayogera ku musaala wallah nga tekirimu era nalusa ne ngamba ya robbi nga tekirina wookiwulira yadde omuntu okola statement embweti naye nga bo mu kyokutya kwabwe nze weninga wenkulaba ba balowooza nti bwe banaavaayo ne bagamba nti buli mwana omusaala gwafuna gwongerezebwemu nusu 3 njogera ku sayidi yaffe eya sawudi kuba gyendi
nusu bisatu y'emitwalo 3 mu sente za Uganda zongezebwemu ng'ate mu kyo n'essaawa eno bw'omala okuggyako VAT n'exchange rate sente zo tezikyabula nusu 10 nga luli bwe lubadde omaliriza oli mu nusu 8 n'obutundutundu kitegeeza nti ogenda okumala okugattiriza omusaala nga tegikyali 9,000 oli 7,000 kitegeeza naye bandigambye nti bongeddeko egyo 3,000 zandimaze kale eyo bose envuddeko tebifaanagana na wali emabega w'oba ovudde naye okusimbilla tewali yakyogeddeko akitegedde tewali wonna bwe bakimenyerezaako nsonga ya musaala nga balinga abagamba nti bannange musinikire muli ebinnyo munaakoowa ebyo muwogana omusaala nga mudda mu biyumba byammwe nga mutereera ng'okakkalabya emirimu ng'okola bo balowooza nti oluvannyuma lw'okwongeza emisaala egy'obwakadamu oba omwana kadamu omusaala gwafuna oba ze tufuna nti abali e Uganda ne bakiwulira nti omusaala ogwo gwalinyisiddwa n'abadde mu busomesa abadde omusawo abadde accountant agenda kuva ku mulimu ogwo yeeyunira obwakadamu olw'ensonga gwe musaala ogukola ki oguzitowa kuba kyekyamazima nabwo ensasula yaabwe talina wakwataganyiza na kadamu olijja musanga akakkalabiza omwezi mulamba nga alina omusaala gwa 35 naye ng'ate musawo okitegeera kati newankubadde balowooza nti bangi bakyaliyo naye ng'ate bangi olwedde kati bali mu jobs abroad is the solution oli ne yeeyunira obwakadama n'agamba ennyonyi gwa wansi empiso gwa wansi kasooke neeyungikwe bano ndabe ki kye bafuna ekyo kye bajjayo kati mu kyo ensonga yange weeri wano wetutuuse buli omu yeefeeko wano wetutuuse buli omu situka bubwo olabe butya bw'otambula bw'obanga ennyumba gy'olimu owulira okyasobola okutambula nayo kati bwe byatuuse tujjewo embazuulu zibe entono tuula wansi ne mukamaawo bwe kiba nga kikwetaagisa okujja n'obukopo bwa gahuwa obuteeka awo akakono akakebe mutuule mwogere mulabe gwe nga gwe butya bw'omusiise bw'omuyiyiza bw'omuwaanawaana bw'omubiibiita nga bw'oneetaaga ettaka mu musajja nga bw'oneetaaga emmotoka mu musajja naye nga ne bw'aba yakusobezza ng'alina kye yakoze naye ng'olina ekirungi ky'omwagalamu butya bw'omuwembejja butya bw'omutega obunyeebu olabe ng'ogenda omutuusaako ekirowoozo ekyo ng'akigula munnange tuleka tutuuse okukwata omuwala bwe mbazuulu zeesalike omanye nti ennyumba yo bw'oba ogyajagala onoonye butya bw'ogenda ositika mukama wa kwongeza akasaala biri bye tubadde tulowooza ebyajjumula ebyekibinja nti attunse n'atattunse ffenna twongezebwa omusaala birabika maafi kuva oli ne boogera omuntu omu 2 ku 3 wabula by the way kye baalabye okwongeza layisinsi za kampuni eza Uganda ezituleete n'ekirala tetugenda kukkiriza mugwira kuveeyo yonna gy'avudde ajje wano mbu ateeka wano ekitongole kyo mu Uganda ekitwala abanirwetu nga si munnansi bagenze okulaba ebisakaazi ebirago z'ensonga ze twetaaga okuwulira okuva mu kamwaka oba okuva mu bumwabwa okudda gye tuli kati bwe tutuuse buli omu yimuka otambule ku lulwo oba mbuyi oba mbulungi if peace fails then we are going to use force naye ate katonda abawe tulaga force ayinza obutaba mwangu kuba omuwalabu naye amawulire gabatuukako mu mbeera omu obwendala agenda okuwulira ng'abadde asuubira nti gavumenti yawamwe n'atiisatiisa naye bagamba nti abaana mubongeza omusaala agenda okuwulira nga statement tagiwulira n'alyoka akalakata gwe kagamba ng'akimanyi ne gy'olaga tolina mbuju tolina lugendo tolina ssuubi kuba naffe ababazeko contract abagala okuddeko tubaana ogamba ye Uganda gyindaga nfaaki tetuganya yesu omukulembeze ayinza okubanga sijja nagamba ayinza okubanga simanyi naku statement butya bwe nnyinza gireeta ogamba nno naye oti tolina wogenda kusaka sente nti kaakano nebwogamba nti ogule poloti ogula ettaka kuba kigyaleka gakiganatuuka ekiseera ng'alina poloti tebayo eba yamukulembeze ebayaawo bekikwatako ebabakulu mu ntebe omuntu alina ettaka olina okutandikira mu yiika ate nalyo olina okuluweera obusolo buli luvannyuma lwa mwezi oba olikozesa oba tolikozesa tuleka kati mu maaso awo wetulaga we tugenda okutuuka kati mukyo bannange bakadaama bannange mukulu kadaama bantuusizeeko bagambe twekuŋŋaanye twezze bujja olabe bw'osika omuwala bwakwongeremu zaakwongeddemu
akwongeremu zakwongeddemu kuba zinasome nasose nengamba nze tabitegedde nengenda mu comments nabo bamuli bannanga bana commenting agambe alhamdulillah mashallah tabarakallah musala bagongeze nye nga sirina bwe mulaba kati munnange bulijjo tumalaga mu bulago bulijjo tuwoganira byabwereere tusale ggezi ddala ate tujja kwekyanga tugambe nti bannaye tetukyalina gye tulaga tetujja gendayo kitegedde negyosigala olaba nga nabo bagamba kale sigala tulabe onaamalako kyenkana ki ng'osigadde wano obungi obujja bwe bungi bwe kye baalabye ngera sitirukidda ku sayidi yaabwe bongeza musolo gwe Uganda oli gwalina okukozesa okugula layisensi nekirala kyo nawulidde musimanya omwana yenna agenda takkirizibwa kweyadde emmisa ekikomi naye nga bulijjo era statement eyo bagikuba nengera omaliriza sente ezikuleese okozesawo mu masaka kadde kalamba n'obutundutundu obugwamu naye nga wali bakukoledde settlement toyina kyoteekamu okuleka passport leeta n'obufaananyi bunaana ekifaananyi kyo kinene nendagamu nti yo eralayoedde naye nagenda okutuuka okutambula ng'okasiza sente zitakka wansi waaki wakakadde kalamba manaye nti yemuka tutambule tenyinza okugamba omutima gwangamba nakuwafu wakati mu bulumi obungi ennyo wakati mu bulumi wakati mu kusoberwa okwokusalawo naye nsuubira ne bannange buli omu gyali embeera gy'oyinza okuyitamu awo we tuli essaawa zino we twogerera naye nze mu bulago okwange twekonganye tweyambeyambe kati bino ebitulasigadde wevumbevumbonaye otya bw'otetenkanya mukamaawo omusaala gulennya naye okuva ewaka mye ebyo byo birabikanga bulijjo tubologa buboloozi nabo bagamba mweyogeze we munakoowa nga musirika kati batusibye emimwa kuba bagenda okuvaayo okutekawo ensonga nga bamaze okugyogerako bongabo sati ate nga ekyokugyogerako sigamba nti kitwala olunaku lumu akitegeera akitegeeza nti bonga bwe baatudde ne batuuka ku nkomekerero omu n'ayimuka oba ababiri ne bayimuka ne bajja bogereko eri eggwanga bogereko eri ffe bakadaama bogereko eri abo abagala okutwegattako kulukadaama munnange awo we tuli naye nga bannange buli omu agumye ndowooza bagamba naye akagambo kankeeyazike buli omu agumye munne buli omu agumye munne twekwateko tutambule mpolampola akuume